Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakubye ku kitebe ky'ekibiina kya NUP ekikulu e Kamwokya. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine mwayanjulidde ababaka ba Paalamenti bataano abeegasse ku kibiina kino mu butongole. Everywhere. Mbarara. Kampala. Busoga. Ku bano okubaddeko John Baptist Nambeshe ngono abaddemu na NRM era ng'akiikirira essaza lya Manjiya mu disitulikiti y'e Mbale. Patrick Nsamba Oshabe naye abaddemu na NRM ng'ono akiikirira essaza lya Kassanda. Latifu Sebagala Sengendo abadde talina kibiina ng'akiikirira Kawempe y'Omumambuka. David Kalwanga abaddemu na NRM ng'akiikirira essaza lya Busujju. Saako ne Francis Zaake Butebi abadde talina kibiina Muyite Independent ng'akiikirira munisipaali ya Mityana. May the Almighty's endless love and guidance be upon our President, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Bameeya abatali bamu nabo basaze eddiiro ne beesogga ekibiina kya NUP nga mu bano mubaddemu Ali Nganda Mulyannyama owa Makindye, Meeya Balimwezo ow'e Nakawa, Meeya Sserunjogi Emmanuel ow'Eddembe ow'e Kawempe. There is no way that any other party is going to take Nakawa seats. Amangu ddala nga bamaze okukakasibwa bakoze obweyamo. Abageto era oluva wano sijja kulinda assignment oba ompadde kikubanga era mbadde nkola nga simanyi kyendi naye nga nze mmanyi nkola kukyusa Museveni. I commit myself, the people of Kawempe and the people of Kampala to NUP. Sebuziza ku muntu. Sebo nebuziza ku nze. Bannabyabufuzi abali matankane ng'empale z'aba7 mu bibiina by'obufuzi akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abawabudde. Okubuzaabuzibwa nno kuno okumu tulowooza nti kuli mu butamanya n'ate ng'okulala kugenderere. Kale nno njagala okuyimirira wano nkitangaaze nakyo nti okusinziira ku mateeka agatufuga mu Uganda omuntu tasobola kubeera mu bibiina bya bufuzi bibiri omulundi gumu. Robert Kyagulanyi Ssentamu era asabye wabeewo obwenkanya bwe kituuka ku kulungamya enkuŋŋaana z'ebyobufuzi naddala mu kiseera kino eky'okunoonya akalulu. Mubalaba baminisita Bamuyanja Mbabaali, ba Mike Mukula n'abalala bafaanana bwe batyo ne Vice President yennyini ng'akuba enkuŋŋaana ng'asala ne dansi nga teri amukwata ku mukono ng'akuumibwa basirikale. Ssesanga Stephen yakusakidde emboozi eno ku lwa Top TV agookya.